nga sinabakuvaako ekigambo kya security ekigambo ky'okuwaayo eri olukuŋŋaana kyogereko then tugende ku kiddako. Security n'ekifo mwe tulaga mwennyini kina security emala. Yes. Twebaza gavumenti olw'okuteeka ekikomera ekitali birongo eby'omu maka wabula ekikomera kya security. Kololo aliko Bbugwe. Aliko weebale. Oleetedde ddala ekigambo ekituufu. Kololo aliko Bbugwe, aliko Ziwankaaki, aliko gates ziri ennene nti omuntu bw'ayingira munda naye awulira nga ali safe. Yes. Naye munda wagenda kubayo security ate n'ebweru wa Bbugwe wagenda kubayo security. Mu nkuŋŋaana zonna ze tukoze twebaza Katonda nti buli tuteekayo okusaba kwaffe batuwa ab'ebyokwerinda ebiti byonna categories zonna eza security bazituwa ne kaakati era bali mu briefings batuula n'abakulembeze mu house of prayer okwongera okutema empenda butya bwe banaakuuma emitwalo n'emitwalo gy'abantu abagenda okujja. So ekya security kiri weewaawo. Bwe njogera ku ky'okuwaayo abantu bawaddeyo. Amiina. Abantu bawaddeyo. Jjukira tubadde mu kaseera ka school fees. Ebyenfuna si bye ebiri awo nti bya mulembe nnyo. Buli muntu atetenkanya engeri gy'ayisaawo obulamu. Naye nga beerekereza akatono ne bakagabana ne Katonda. Era ne kaakati ng'esigadde ennaku ntono nyongera okwenkalejinga abaagala okutuyambako nti mukozese emikutu gino gye ngenda okuba wakati. Yes. Moderator kaamaze nampa omukisa. Bw'oba oli ku MTN yita ku 0760 783 0760 777 888 ya MTN yeri 0760 783 kyonna ky'oweerezaako tolowooza mbu kitono. Ekyo ky'oweerezaako naddala kati mu ssaawa zino ezisembayo kikolera ddala nnyo. Naye osobola okuweereza ne bagamba nti omwendo oguweerezayo gwajjudde dda kubanga batuwaako abantu batono ne baba ataddeko ssente ntonotono ogenda okussaako nga bagga nti wajjudde. Naye tulinawo omukutu nga tegujjula ggu ye MTN Momo. Yes. MTN Momo onyiga star 165 star 3 hash. Wow. Onyiga star M65 star 3 hash. Ne kusaba merchant code. Merchant code ya feri 64 47 57. Merchant code ya feri nkaga munya ana mu musanvu atano musanvu. Bw'omala ogiteekamu awo ne kusaba amount kyonna ky'oyagala okontributinga. Actually bw'oyita ku MTN Momo kazebeere ssaawa mmeka yo tesobola kugamba nti omuwendo ogw'essalira ogw'abantu abateeka okuwaayo gwajjudde dda. So nyangu nnyo bw'oba ogyemanyizza MTN Momo eyamba. Wow. So MTN Momo merchant code 64 47 57. Direct line ku mobile money bw'obanga biri bikutawanyaamu oweereza ku 0760 0 naye ate tulina ne side ya Airtel. Side ya Airtel eri 0708 00 0003 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3 ya Airtel 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3. Kati ne bw'oweerezaako ekimu ky'ekkumi ne bw'oweerezaako ekiweebwayo ne bw'oweerezaako eza Independence Night zonna tuzikozesa ekintu eki kimu zikola ku kololo Independence Night. Omukolo ogugenda kuba mukolo ddala nga mukolo gwa kununulwa kuva mu muliro. Bw'oba oweereza ku simu eyo ne bagamba nti omuwendo gw'essalira gwaweddeyo kubanga abantu ate kati bawaayo nnyo bangi abadde ayagala nnyo okuwaayo ng'ayaayaana naye ng'ate tannaba zikwasa naye naye alaba olukuŋŋaana lukoze eki lutuuse kyayagala okuwaayo kyonna afuba akiweeyo kati. Nolwekyo osobola okuyita ku Airtel Money. Airtel Money onyiga star 185 star 9 hash star M85 star 9
hash. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money njiddamu eri 152 1955. So bw'oyita ku eyo tejja kugamba nti ebadde ejjudde ate. Oteekayo wonna w'oteekerayo. Onyiga star 185 star 9 hash. Merchant code gye kusaba eri 152 1955 152 1955. Katonda abatuweere nnyo omukisa. Abawe nnyo omukisa, alokole abantu, awonye abantu, ajja abantu mu muliro, nga nammwe abawaddeyo akibabalira. Akibabalire Mukama mu mirimu gyammwe, mu bulamu bwammwe. Endwadde embi, endwadde zonna, obwavu, okubulwa tebibeerenga mugabo gwammwe. Mbasabidde omukisa, temwetaagenga. Nga Dawudi bw'ayogera mu Zabuli 23 ti Mukama ye musumange seetaagenga. Kemuddidde akawunti zammwe ne muzifuula akawunti za Mukama, n'eza Mukama nsaba zifuule ezammwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe. Amiina.